Yo, this is Rampantilla already. Wakati nga politics atuuba yasebenje ebigenda maaso mu bantu baffe ababulijjo abenjawulo betuyita basereba betuzenga twogerako ku mugutu guno kakati nozikiriza mbere nga tenkutusaako ebitonotono ku bo ate tumale tublendingemu walika politics gyekinaggwera ye bwana mulenze amanyiddwa nga DJ Roja yavuddeyo n'abeera nga ate atulaga nti musanyufu nnyo naga nti Uganda at least teyaviiriddemu awo mu tuwa ya Aisha Speeder bwe tumanyi obulungi the Black American abadde ali ku tuwa eya African countries nga ava wano adda wali Uganda teyalimu naye agamba nti at least teyaviiriddemu awo oluvannyuma lwa Aisha Speed okubanga te agenda ku mikutu gye emigatta bantu ng'agezaako okwebaza ensi za Africa ezamukyaziza ezamwaniriza mu ngeri emu oba endala ate munange n'anyigamu kafulaga ka Uganda accidentally not intentionally oba okitegedde so mu mbeera efaanako bwetyo awo DJ Roja n'asanyuka nnyo naga nti kasana ffe tukoze tetuviiriddemu awo naye nze ndowooza kafulaga yakanyize mu lwa tenge kubanga bwe yagenda mu ggwanga erya Kenya yasenkana tenge ate nga tenge muna Uganda so ndowooza bwe twazze okubanga ate tubeera mu abo ate munanga Aisha Speeder beyasobodde okubanga yeebaza omuyimbe atenga muwandisa mwana mwala manyiddwa nga Shina Skies anatera akomyewo mu mawulire sigwe mlindo ogusokedde ddala kwanga ate avayo naye mululugunya muwandisi w'amaanyi awandisa obuyimba obw'amaanyi Rema Namakula abawandikidde ku nnyimba abayimbi ab'enjawulo kitegeera yes naye nga abantu amaanyi gabawedde bwe yategeezeza nti ennyimba z'awandiika tazifunako ssente okiwulidde mu mwezi ayinza wandika oluyimba lumu oba n'awandikayo oluyimba lumu mu myezi ebiri naye ate ennyimba ezo tezipeyinga era nga enviiri zatwedde ku mutwe yategeeza nti akayimba ke yawandikira Rema Namakula bamuwaayo emitwalo 2 gyokka gya transport ng'amaze okubanga ate abawandikira hit egenda okubakolera ssente sometimes abayimbi bano beetaaga okucekingamu oba si ekyo omuntu gwe mwennyini gw'olina okubanga ate osettinga standard zo nti munange oba oyagala oluyimba okuva gye ndi oluyimba luno ndulina bwe luli naye sirukuwa nga tosose kumpaaki bomaali ate ndutunda ssente zino osettinga bbeeyo so omuntu n'abanga ajja akimanyi okiwulidde wewawa bannayuganda banja balabiseeko nga banakuwaliddeko omukyala amanyiddwa nga Kemisera yes Kemisera afunye ebizibu bingi tuze tubiraba omukyala ono yalabiseeko nga byayogera tebikwatagana ate embeera ye n'engeri gyalabikamu yaliko ettala y'ekibuga Kampala ono gwolaba naye kati ziringa ezitaliiko bwe yava South Africa yajja mu kkuba ebyamutuukako byonna twakola titwasobola okuba nga tetubiraba naye nga eno yembeera mwali essaawa eno katusooke katono nnyo tulabe ku kavidiyo kano ate tweyongereyo ebigambo ebyogerwa mu background tebikwatagana na video naye nga ate amaloboozi gage ebigambo bibye nali mu video yeye. Why is your WhatsApp off? Anti munange matho okimanyi temanyi babbi be Uganda mwana wa nnyabo nze basalawo mbagulirenga amasimu muli gye ngula batwala era nkyabanoonyeza kasimu kalala nkabagulira akakabi nako batwale sabe ebyo nasalawo okugulira babbi b'e Kampala nabo babe bulungi kuba sina kye najja nakyo kagabe n'amagye sajja nago siriddayo nago najja bwereere ndiddayo bwereere nagagoye ge nyambala olunaku olwo bwe ndiba ngenda okusisinkana mukama wange yantonda sirimanya ani ansalirawo kye nyambala kuba ndiba sitegeera ategedde so najja bwereere bambi ndigenda bwereere kyobola bebensike binemazamu batwale bambi nabo baba banoonya dda nga byababula batwale sina kye najja nakyo era sina kye ndigenda nakyo wabula nsaba kimu omwoyo gwange guno ogumbeera wano kugende nga mutuukirivu bwe guli omutuukirivu gulirwanirira amabujje gendesse ku nsi nabo ne bawangula ensi eno nga nnyaabwe waaba yagiwangula
Bwenjogera ku mwana oyo w'obuwala sigenda kwanga atendekayo Grace Kana yes mabegakawo alabikidde mawulire nti abanjibwa ensimbi ezamukolako mu rehab oluvannyuma lw'okuba nti yali atwaliddwa mu rehabilitation afune obujjanjabi onekimutwaza mu rehab tukimanyi addiction okitegeera she has been on and off ajja n'abeera nga akola ate tatulaga nti akubye ku music ateredde mu line buli omu n'agamba oh Grace Khan mashallah ateredde kati alabika bulungi kwebiki kuza omwana wo ate dakika bbiri ogenda okuwulira nti bizeemu so mumbeera efaananako bwetyo yobu kramanyiddwa nga Kenzo yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate akyogerako ekya Grace Khan naye nga sinaba kutwalayo eyo when I talk about rehabilitation n'abayimbi bano babaserebu bano okuba nga ate bavaako kyekirwadde ekiringa ekikyasinza okubalya kozi wawulira abasinga obungi owulira nga babaddeyo nnyo mu rehab keko gyali tulabye gunda ni kemisera wuyo yetaga buyambi fiye bonna tuze tubalaba okiwulidde naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Primo Asimwe yagenze maaso okubanga abuuza ekibuuzo nti abantu bano babeera tebalaba bannaabwe oba bo babeera tebalaba nti bali kweyonoona okubanga basigala bakozesa ebyo ebibasindikiza okubanga batuuka okutuuka ku point ebatwala mu rehab lwaki yakyogedde lwa nsonga nti abantu babadde beesibye ku Ebrians n'abaliko mikwano gya Gloria Njuba bamutwalira obuyambi eyo saga ya Gloria Njuba bagitegeera mugitegeera tagitegeera okusunyayo katono nnyo yafuna obutakkaanya nani ne Shira Gashumba Shira n'amuwawaabira poliisi n'emukwata n'okitegeera ne bamutwala ne bamusiba bamuteera ku kakalu nga Ebrians ayambyeko ebyo byonna tuwabiraba ng'avuddeyo n'atandika okulabikako nti waya ze kazaakutukako kozi yasembyeyo okulabikako mu bbaala ng'alinga eyeefukidde awalampa wali atumizza ebyokunywa by'ebbeeyi ssente z'atalina atumizza mu weeta alinamu emitwalo 4 kwegamba ebintu ebifaanako we bityo nga byakola tebikwatagana ne bamaliza nga bagamba nti ono alina kutwalibwa mu rehab abantu ne bavaayo ne bagala tukoowola mikwano gya Gloria Njuba bajje bakole ki bamukwatireko abeere nga ate ajjanjabwa kati Prim we yasinzidde n'abagamba nti before calling friends okuyingira mu kintu kino naffe tuba n'ebizibu byaffe lwaki omuntu oyo ye teyeebuulira ye mu mutwe gwe n'alaba nga kyakola kyonoona bulamu bwe cause why era n'ababuuza nti bo balowooza ffe ebyo ebibatuusa awo tetubiraba oba yabadde mutuufu yabadde mukyamu cause omuntu yeeteeka mu mbeera ate namala n'abafuukira burden cause abantu badde bapiininga Ebrians n'abagaa nti bannaye mutandikira awo we twakoma kubanze namugjayo mu kimukomera nasasula bbeeyiro okitegeera kati ebyasimanya rehab namwe mutandikireko awo sifa abamuzaala naffe tulina ebizibu byaffe kati yabadde agezaako kubagamba omuntu alina okuba nga yeefaako so si kubeera nga yeesuula mu buzibu ate batunuulire mikwano gy'effamire bamale bablaming munda anyways katulabe omukulu amanyiddwa nga Kenzo kiki eyayogedde ku nsonga ya Grace Kana. Ask the management to tulabe the secretary whether they are aware and we'll see what we can do but tumuyambye emirundi mingi nnyo Grace Kana naye Mumbeera yemo Kenzo yagenze maaso okubanga ate ategeeza nti wadde yagetinga nominated mu Grammy Awards tagenda kubanga ate participatinga kubanga ebyokwasaganya alina biki alina bingi sigwe mulundi ogusookedde ddala okubanga ate agetinga nominated bamunominatinga ne ku ground n'atuukayo wabula ku mulundi guno tagenda kubanga ate akika ate nga ye bukramanyiddwa nga Lily Puzzle avuddeyo n'ategeeza nti enjawukana eziri wakati w'omukramanyiddwa nga Kenzo president wa federation ne Namakula teziva walala wonna ziva ku showbiz oli okulaga nti kwagala okulaga nti nza asinga ate n'entabwe endala akasente kajja engabana nekola ki nereta ate obuzibu songa ate yeno wabaddeyo okujaguza amazaalibwa g'omukramanyiddwa nga Dr Hamza Sebunya vibe yabadde y'amaanyi Namulondo yalabiseeko nga ate wali nnyo n'omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula okiwulidde omugambo guze gutambula ku babiri bano naye bongera okutulaga nti bye mwogera mbyogere feno ebintu ate biri bulala ku ground.
Eno nga tuvuddeyo y'obukramanyiddwa nga Bochman ayongedde okuba nga ye wa self importance bwe yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ategeeza nti ayagala 40% ku buli luyimba olwa creatingibwa nga ali mu firebase nga aterwa firebase kubanga agamba nti ya contributinga kinene nnyo yasaddaka kinene nnyo eri firebase oba muyimbi ki oba ani kasoba ngomanyi nti wali oli mu firebase n'okola oluyimba mukadde nga akyaliyo oluyimba olwo lulina okusigala nga lumusasula 40%. Songate omukramanyiddwa nga Wizo Manizo asanyukiddeko brother we Dr Jose Chameleon yes ono yagenda maaso okuba nga ate akola radio wali eri ebujumbura gye bayita Chameleon FM 94.9 FM oba okiwulidde so eri eyo ebujumbura ya Dr Jose Chameleon so Wizo Manizo bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate asanyukirako muganda we Bulambalamba tutuse kapata kali political omukramanyiddwa nga Frank Gashumba yavuddeyo kubanga ate asekera omukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti kanoonye kalonde bw'omala weekweke omwana n'amwanukula n'amugamba nti olaba ababbi beekweka ate olwo abalonzi oba okiwulidde kaakati n'atavaawo waliwo ono ye yagenze maaso okubanga amwanukula n'amugamba nti kazaale kakuze bw'omala kaweeyo ketunde ensi ekadansinge yakyogedde mu Luganda awanno yayingiza Mushira Gashumba kakati nti bwabanga yayogedde ku Bobi Wine mungeri efaanako bwetyo kakati naye ku mwana we tebiri bulungi oba okiwulidde bukazaale kakuze bw'omala kaweeyo ketunde ensi ekadansinge Jesus Christ. Anyways, oyo mukramanyiddwa nga Frank Gashumba bw'atyo ate bwe yasobola okuba nga afuna bomu ye ey'olunaku ate nga omukramanyiddwa nga Jeno Muhoozi Kainerugaba naye yafunye okuva eri Doreen Nyanjula ono yavuddeyo n'agamba nti abakyala bonna abatalina bubina bazaala abaana abatalina magezi abaana babeera basiru okiwulidde Doreen Nyanjula n'amugamba nti tugambe ne mama wo naawe tayina nyashi ekitegeeza nti yazaala Jeno mbumuki muthiru ebyo bigambo bya Doreen Nyanjula bomu ziri eyo ku mukutu ogwa X abantu bazeekuba kumukumu ono bw'atanga ate oli akola ki akikwatamu Chadachi aba Democratic Front oba aba DF ekibiina ky'omukramanyiddwa Mpuuga akabonero muti bafunyeeyo ku muwanguzi nga si mulala ye Dr Wanyana Hasfa ono nno yawangudde obwa Woman Councillor OC4 Nabweru North oyo kati nno gwe balinayo essaawa eno nga ekibiina finally Songate ekayunga omukyala amanyiddwa nga Nakwede yamaze bw'atyo ate nabanga ayitawo bulambalamba ow'ekibiina kya National Unity Platform ono yabadde ku kintu nga kiri very tight kuliko muwala wa Kalangwa kuliko Aida Nantaba babadde baagala kumusuuza naye nga ye omulamuzi yamaze n'abeera nga ataaga nti teri kuddamu kola kikubala bululu Nakwede yawangudde yakoze ki yawangudde n'ekyo kyawedde naye nga abantu beeralikiriva side eyo bagamba nti tovuganya ne Kalangwa n'osigala kyekimu so bagamba obulamu bwa Nakwede buyinza okubeera muki mu matiga mumuteeke mu ssaala Songate ye Churchill James Ssentamu Makerere University Guild President ngonono ate ayina oluganda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga mutabani wa chairman Nyanzi tebyamutambulidde bulungi oluvannyuma lw'okubanga teyasobodde kuwangula kalulu ka Youth MP okiwulidde batugambye mbu yafunyeyo obululu 34 bwokka ngwe yabadde avuganya naye wa NRM naafuna obululu 10 kamu. Is that even possible? Bw'atyo mukwano bwe yaviiriddemu awo munnakibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Simon Kasirye ngono nno yazirikiddeko ku Tali Center ebintu tebyabadde byangu ka pressure kabadde kayitirivu ddala wali eri mu district ey'Ejjinja bamaze ne babeera nga ate bamulangira ku kifo ky'obwa mayor wa Southern Division mu Jinja City abantu bazirikamuko abamu tubalabye ebintu ebibadde byangu abantu babifiiriddemu abamu engoye baziyuziza abamu babuziddwa bintu bibadde so tough obubbi bungi kale musajja wattu yadde alina okuzirikamu naye gikyagweredde yamaze ate nabeera nga alangirwa nga omuwanguzi yenno omukramanyiddwa nga Justice Simon Byabakama yesa akulira akakiiko k'ebyokulonda ategeezezza oba asabye Supreme Court okubanga ate egoba
okuwemulugunya kw'omukulu amanyiddwa nga Robert Kasibante kwe yataddeyo ng'ono yeemulugunya obuwanguzi bw'omukulu Yoweri Kaguta Museveni agambye nti mugobe tewali budde bwakubanga ati tukola ki twonoona. Kasibante y'omu ku abo abaali beesimbyewo ku ntebe ey'okuba nti munange baagala okubeera omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda. Ebyo nga bikyaliyawa y'omukulu Yoweri Kaguta Museveni yaduumidde ensimbi ezigenda ku UBC buli mwaka zibeere obuwumbi 30. Kino kijiyambeko okubanga ate esobola okukompitinga obulungi ne ziri international broadcasters omuli CNN, BBC wamu ne Al Jazeera. Okitegedde eyerevu kwayagala UBC ebeere kakati buli mwaka erina okuwemmenta obuwumbi 30. Omukulu amanyiddwa nga Chris Baryomunsi yagambye obugambi kintu kimu kyokka ezo sente naye tunaziteekayo ekizibu kyaffe kisigala nti sente tezimala. Bajja ziteekayo egaanera okutuuka ku mutindo era babuuze what is the problem nti mukwano inadequate finance tezimala. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Hamsona Obua ya ngonono ye government chief whip yamaze okubanga ate ajibwa mu kalulu wali eri mu Ajuri County oluvanyuma lw'okubanga takola ki tafuna kifo era ng'ekifo kyaweereddwa Fred owa UPC. Yavuddeyo nno n'ategeeza bannayuganda nti kamwagale kamugaane NRM teyina gyeraga. Okitegeera teringa UPC NRM kasangwawo kawo kadda essaawa eno tulinawo muzeeyi naye ate mukimanyi nti muzeeyi waaviirawo mutabani we waali muhoozi ate ne muhoozi bwali baavuddewo naye muhoozi ayina abaana abaana ba muhoozi era balijja ne babafuga ate nabo bali babazadde. Muhoozi ayina ajja kubeera n'abazzukulu oba ayina abazzukulu kaakati gw'alina ekirowoozo nti NRM erina gyeraga mukuwano terina gyeraga. Ebyo byonna yabyogedde oluvannyuma lw'okubanga ate bamuwangudde mu kalulu. Ate nga byo eby'omukulu amanyiddwa nga muvawala tebinaba kubanga ate biterera yasahono yakwatibwa mu bitundu eby'Emmengo mu kalulu kano ketukubye emabega bw'atyo nabeera nga ate aggalirwa wabula ono bagenze maaso kubanga ate bamuta mu mbeera y'okubanga bamuta bamugyeko kye bayita passport ye nga kino bakikoze okukakasa nti tayina kubanga ate amalamu musubi. Jjukira nti tawangaalira wano awangalira mitala w'amayanja mu ggwanga erya America gye yava okubanga ate ajja okwetaba mu kalulu kano naye ng'ebintu byamutambulidde bulungi abaddenga mukomera kakati bamugyeko passport ne bagamba nti bagenda kusigala nga ate bamwekenenya balabe bamakinga sure nti mpaawo gyakola ki gyaddukira olw'ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga ti Uganda. Bono aba Daily Monitor abawayizaamuko n'omu ku batuuze ab'Emagere bavudde ne bategeeza nti omutuuze ono asirikidde amannya ge abakakasizza nti poliisi wamu n'abamagye basuula zi road block era we bakutuukako bakusaba ennamba yo bakusaba essimu yo ne bagenda maaso kubanga ate bagyekebejja basangamu ekifaananyi kya Kyagulanyi oba ekimu ku ebyo ebyekuusa ku Kyagulanyi nga gwe bakutwala tuddamu kulabika naye nga jjukira ebintu bino Lumbuye yabibalabulako n'abantu abo abalala balabulako ne bagamba nti bw'oba oyina essimu yo wadde owagira Kyagulanyi mujje ku profile picture mujje ku DP mujje buli wamu kubanga bakusaba essimu yo kasita balabanga oyinamu that Kihabatina for Kyagulanyi you're going to be taken. Bantu babakeberera ddala mwala bakadama eyali ex-Kadama eyabadde obaava ku airport yageeyo baatusse okumukebera basanze mu bintu bya buseegu byerere ne bamuddiza essimu ye oba okiwulidde so babakeberera ddala naye nga mu mbeera efaananako bwetyo abaana abawerako ddala 40 baatwaliddwa naye nga gye batwalibwa mpaawo amanyiyo bano kigambibwa nti bagiddwa mu bitundu ebyerubaga Makindye na Kawa ne batwalibwa okitegeera naye nga odazani za General Muhoozi Kainerugaba era nga kati wetwogerera nti banna NUP abawera ddala 50,000 mu kalulu kano be babuziddwawo babatwala mu kimugunyu mpola mpola basona omu ku omu oba okiwulidde. Wetwatuuka yasa abaana tebakyatya bakulu okiwulidde wuune yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ayambalira maama Nabagereka n'amugamba nti kubigenda maaso ng'abaana ba Buganda n'abatali ba Buganda batwalibwa ng'abasirise nnyo abamu ne bagamba nti Obuganda bwonna busirikidde ddala ng'ovuddeyo Katikkiro okuba nti abaako kyayogedde abasigadde bonna basirikidde ddala simanyi kikikyo kakati maama Nabagereka baamugambye nti asirise ku nsonga zino talina kyanyiga ate nga gegamu ku maloboozi agasuubirwa okuyimuka mu mbeera ezifaananako bwe ziti. Mukadde yotambulya message ne pa ku maama Nabagereka buli message yatambula bulungi munda message ne pa ku maama Nabagereka. Maama Nabagereka abaana ba Buganda bagwera mu makomera nesimanyi oba ebintu bino obiraba
kakyanga obeerawo sikuulyaho ngwe nakyoyogedde ku bana ba Buganda babonyabonya vaayo oyina eddoboozi mama Nabagereka ate ne basikulumbye ne mba nnumbye mwaffe mu nnyumba kubanga oli maama waffe mama Nabagereka abaana b'obuwala batulugunyizibwa mu Uganda mama Nabagereka ngengera okukuloopera babi ntungo Kyagulanyi mukyala wa Kyagulanyi Ssentamu bamulumba ewaka ne bamukolako binayo ne beesitaza kale ne woba oganya okugera ku baana ba Buganda ye babi ntungo Kyagulanyi ye nga ye amanyikiddwa wabadde ovayoko akisiko n'obuvumirwa ekikulu ekyo kyakolwa bambi mama Nabagereka nja kuba musanyufu ng'ozzeemu simwewa bintu bino otobiraba oba obiraba naawe oli munnayuganda mama Nabagereka. Eyo nga tuvuddeyo bo bannayuganda bakukusibwa ne batwalibwa mu ggwanga erya Cambodia bwe batyo balaajanidde gavumenti okubaako kye bakolera. Kigambibwa nti bano baalimbibwa nti bagenda mu nsi ndala kukola mirimu mirala ate mukwano bagenda okwesanga nga babasuula eno mukwano. Bino bikolebwa nnyo naye nga nze nkuga nti jangu nkutwale gy'olina okuba nga ate ogenda okukolera. Mainly mu nsi z'Abawarabu tukyagezaako kubanga tulaba eza Europe bute tuyinza kikwasaganya ne for now tukyali mu z'Abawarabu jangu ofune akalimu akali legit ate nga kennyini keeko olime kubanga ate otomera mu ngeri emu oba endala. Kankutuuseeko abantu bano nga basaba obuyambi. Eri gavumenti ya Uganda General Museveni, General Kaine Lugaba, Hajati Namyalo, Minister Nabaja tusaba buyambi. Tuli mu nsi ya Cambodia nenga size visa zetulina ekituufu baatulimba emirimu nenga ensi zetugendamu netwesanga nga batukusiza batukusa nga tetutegedde kati wabadde wekibaddewo batusudde busuzi wabweru tusobodde okwekuŋŋaanya nga bannayuganda ne tusulako wano mu corridor naye ng'olunaku lw'enkya tulinayo ne bannaffe abalala basuze ku street just fe tulina tusabye wano ne tuyambibwa era wano wetwebase baganda bamubalaba abawala n'abalenzi naye tetulina kiddako tugezaako kureaching out byonna abasoboka kituufu biganye buganye tusaba buyambi. General Museveni, General Kaine Lugaba n'abannayuganda mwenna basobola okuyamba tusaba buyambi okulaba nga tudde ewaka. General Museveni twakubiriza abantu abali ewaka ne bakuwa akalulu naffe tetuvaamu kyekino ekiseera na buli omu gy'oli gosobola okutuyamba tweyanziza tweyanzeege kuba ekituufu tuli stranded tuli stuck tuli bantu bangi bakuba tubaaleyo wano ffe abasuzeewo naye nga tusaba buyambi mu buli mbeera yonna. Tusaba mutuyambe temutuula gavumenti ya Uganda General Museveni nawe mwena ministry eziyiza otuyamba baami mutuyambe tweyanziza tweyanzeege. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maama w'abaana abataano ye yeekubidde omulanga oluvannyuma lw'ennyumba y'okuba nga ate ekoonebwa yasa. Byannaku byewulireko. Ennyumba eno ina abaana bataano sina gye ŋŋenda kudda sina gye ŋŋenda kulaga wano wewange Namakula ne ssente zange baakubye ennyumba yange na buli kimu ekyabaddemu ne bakitwala. Ndasuubiza abaana bange gye mbadde nseevinzeewo zonna bagenze nazo baakubye nga siriiwo. Waawo kati kyanjala abaana bange tebalina webeebaka tetuyina lugoye tetuyina mufaliso tetuyina wetudda bundika ŋŋenda
nange sababu yandi kananda mumbadija kabembe basiya bitu yange enyumba yange bajukubye abana bange tebenda bagenda kudda nange sababu yandi munyambe zabana bange bafuna bwenganya sinagenda genda n'abana batano sinakifua cyange kibamazeewo abana bange tebenda ndeka fisi wala bana pesa bonna bakuye nyumba yange ne bakutwala ati nze sina wakudda sirade mfaiso munyambe sababu yandi bannange mbegayidde banna Uganda asenge bajjako buli kyanga kyonna mbasisizza ku ttaka wawane wange sina gyengenda kudda walala abana bange tebalina kye beebakako tebajali alina adde olugoye nzuuna munyambe sababu yandi ndikaŋŋanda mbaliga sababu yandi mujja munyambe nakwatiddwako sikyalina wakwebakande n'abaana bange katunoonya bunoonya kyetwebakako yiina ennyumba yonna katiikalu sina wakudda sababu yandi mutaase bamama sababu yandi mutaase bataata munyambe yandabanga oyo omukyala ayinza okunkolereza nga ngula akantu kamu ku kamu nze nagula kamu ku kamu naye ali landiroodi wange mu kifo kino yeyanguza buloka zino tekwali sente ya musajja amabaati ako nagagula negassa mu nyumba yotwale tupangisa ewa mwami Kasiriivu wali naye byonna babeeko banye n'abakulembeze b'ekitundu ne basaawa okutwala ebintu byange nga sirinaako wadde nekyemmanyi kati bangamba mbu batundawo nzenzewa n'abaana oyo omukyala yaliwo nga ngula ebintu byange ampolereza buli kimu bafojiza buli kimu mbu ye yagula ekifo kyo naye nga talinaako wadde ekikumi annange ensaba buyambi munyambe mutaase sina gye ngenda kudda n'abaana nandira kifo kyange sina gye ngenda kudda n'abaana ebintu byange byonna babimazeewo byennategeka annaye nsaba buyambi musajja agambye mbu ekifo kino yali akigula kakati nga talinaako wadde ekikumi mafiise saagula amabaati gange ng'ondaba saagagula ng'ondaba mafiise saagagula ng'ondaba otonga tewandabanga nga ngula ebintu bino amafiise empolereza leero kuno tewandabanga ngula ebintu bino byonna omusente twabanga nga mbuwaayo omukyala wuuyo oyo gwe napangisa naye ennyumba gye nnina nze n'abaana bange bataano tetuyinawo twebaka tetuyina lugoye tetuyina adde omufaiso otuyinza okwebaka mu kiseera kino akuyamba aliyo eyaguze era akoleredde ebbanga abakulwanira olutalo abalwana yani badde mboze nakola ekintu ekyo abaana bwe badde mmanyi wabula kyonna tekiri mukama yabakolesa ekisinga obukulu ate gye y'amazima so ng'ate Kasokoso omugagga we yaguze naye bw'atyo alabiseko ng'ennyumba azikakkanya ku ttaka mpola mpola. Naipo cyari mu nzu. Ate nga bo abadde bakubira muzeeya kalulu oba babadde bamusambira ekikopo mu bitundu eby'enjawulo beeyongedde okulaajana. Bano bagamba nti obulamu bwabwe mbu buli mu matigga. Buli yenna yalonda Museveni mu kino kitundu talina mirembe mu bantu. Atuyambe afune engeri ya kutukuuma tufune sekirite mulungi mu kino kitundu. Ndowooza okutwaliza awamu
buli azze akuba post za Museveni fenna tetulina mirembe fenna tuli mu kutawungana wati ogenda okubuuza ku banno era nga nabo boogere kuba tuli ebibiina byanjawulo nga fenna tukolera ki Museveni fenna tutimba zi posters oba zibye ebitutulugunyisa tetumanyi okiraba tuli mu mbeera mbi fenna tuli mu mbeera mbi baba black batubuza black n'aba abalala nabo bababuuza ndoza baabwe kimmanyi nga ffe tuluginyizibwa bwetyo nabo kimmanyi babakola ki babibabuuza naye ffe tubonyebonye black tetumanyi gyali black tetumanyi naye Mukama Katonda tusaba gavumenti etuviireyo ewulira omulanga gwaffe etuviireyo kuba nze ndi wano ndi muwala nzekka nzasobodde okujja mu kamera naye waliyo n'abalala bawala bannange tuli mu mbeera y'emu bwetyo ozi n'ekirala bambuuza nnyo mukama waffe black bannange mbagamba nze simanyi black gyali era black yeekweserwa kuba mmwe musajja watu mumazeeko emirembe talina mirembe naye ewuwe takyabeerayo tumunoonya naffe buli we mumutubuuza tumunoonya ate tetumanyi nansonga kyemunoonyesa oba kyakisi zino zeyakuba wanene katwe wano wansi ku roundabout awo simanyi nsonga kyenoonyeza black oba kukuba kuŋŋaana za gundi za pate ya NRM kukola simanyi kubanga musajja tutalina nnyo naye buzibu bwendaba talina buzibu naye ne bambuuza black nazza musango nze atereka black nekikukubya nno nakyo nekikukubya ntwaza gwaki bannange tusaba bekitukwatako mutuyambe ndi mwana muwala naye okubanga nsagana bwenti tekinyuma nemba nga sisula waka siri bulungi so nga tena abaluganda lw'omukulu Kyagulanyi Ssentamu bwe batyo besitudde bukolokolo okubanga bagenda okulaba ku mukyala we Bobi Kyagulanyi Emagere naye tebakiriziddwa kuyingira nateera bagenze mu maaso okubanga ate beekubira omulanga kyalide ku maka ga muganda waffe oba oliawo tumuleetere ne kubyokulya beeko nekitukola ku maka ga muganda waffe naye kyamukisa mubi nti batuganye okujja tuli ono bamuyita Irene Kayemba bamuyita Sentamu Johnson bamumanyi nga manager wa John wa Bobi ono ye Namulemeka Kalimu oli nikiwanya bamumanyi mbeera mbi nnyo nti etutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira ataakubiraani ne batubeesaawo essaawa nga 4 namba tuli awo paka wetuziddeyo okwongerezaako okugamba nti ekirungi namwe bannamawulire mubirabe tewali kyetuyinza gamba nti mwatusanze tetuliwo byonna byetuwulira byeboogera tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ddembe lye era tetumanyi waali nga tetukirizibwa nakuyingira abali munda mubawulizaako bakyalina ku mmere babbi yatutegeeza luli nti ebyokulya tebakyalina bali mu mbeera ki abali munda omanyi buli wolaba omuntu ng'azze ku geeti yo wabeerawo ekimuleesi ekisookera ddala batukubidde tebalina byakulya netwekwanyakwanya embeera si nnungi ku buli muntu netwekwanyakwanya netutuuka wano so baba batuganye okuyingira tuba tulina ekyokukola anti kati omanyi ekibuuzo ekyo nti enjala eyinza okubattira omu tuyinza obutakiruulinga out olw'ensonga ffe tuleese ekirina okuleetebwa tetukirizibwa kuyingira so tulinda ekinaavaayo mukama kyanaabasazewo okutuyamba okuva kya Robert Kyagulanyi waliwo obulimba naawe waliwo abazanya katemba n'olaba balamu ng'azze n'ayogera byayogera oli najja n'ayogera byayogera katusobola gamba nti tomulinako buzibu nga bamulabye eggomba bataddewo jaamu ne bakebera buli mmotoka okitegedde agenze ku malaalo simanyi oba okugenda ku malaalo nagwo musango ne bagenda ewaka wonna ne bazaayazaawo bwe bamulabyewa ne bakebera ku Google bakebera ebifo ki ebyo ebibeerako kale nno ebyennaku bisekerwa naye embeera si nungi simanyi oba bannange bakyogerako kiki kye bakyakolayo they have no right whatsoever to be there and to refuse his people from accessing his premises. They have no right whatsoever.
tuli ku makya n'ekiro naye ne bw'oba mpozi ng'ogikwatidde from a distance ne bw'oba oyagala okugira esimu bw'oti okukola era ne kamera yagikutte yabadde yeewaka naye lugezaako okugira esimu bagiwanika waggulu nnyo nga bajjako n'amataala ekiro kati abaana nga b'omanyi abaana oluusi babeera bato ne bw'oyagala okubakweka ekigenda mu maaso at the end of the day bamala ne bakitegeera naye ne tibatraumatizinga nze ekyo kintuuseeko era nga drone zitanga oli najja n'agamba wamma nkweyo sente mmeka nja okumbulya information efewa mikiwaini munda olwo nga bagamba asikaali definitely asikaali najja n'agamba munange omanyi boss waliwo abaami bazze mu motoka bwe bati ne bwe bati bangambye bwe bati ne bwe bati so nange kennyini awobamaki ndi muntu mukulu manyi ekigenda mu maaso mu ggwanga nekintraumatizinga so bannange ekikolebwa si kituufu kikyamu era nkitonda eminga ye mwana muwala nkuba kyeyo akyali ku mudiddo buli lukya ono bamukozesaayo akakodyo akapya bamuga nti alina okuwagira Kyagulanyi ayagale agaane yali muwagizi wa Museveni wabula mu campaign brother we yakubibwa amasase olwo nno wamma ne batandika okujjaguza nga bagamba nti kaakirabe anti they were protecting gains mu mbeera eyo yabeegayirira okubanga ate bakomya okumusekerera ne bamugamba nti oba oyagala tukomye okusekerera kyuka owagire kye tuwagira kaakati buli lukya bamuzinisa amazina bamuyimbisa ennyimba babaako kye bamukozesa naga nti kola kino tukusonyiwe nakati akyali ku ekyo so honorable president waffe Kyagulanyi ndi wano okwetondera n'abantu bo bonna abanoobo era ndi wano nzikiriza ndi wanoobo nali simanyi nti omuntu gwempagira mutemu nali simanyi nti amala ku ggwanga nkusaba pulezidenti waffe nkusaba onsonyiwe nkwagala nnyo era ndirodde okubeera mu struggle naawe nkusabira birungi byereere nkusabira buwanguzi era nsaba Mukama Katonda ono bakulangirire mboneredde kimala kanonyeza okuba nga ate nga kutuusizzaako kikerezimuko naye nga nzikiriza nga kutuuseko ak'omukulu amanyiddwa nga Jebbi bwe yavaayo okuba nga ate ayogera ku nsonga ya Bobi Tungo Kyagulanyi jjukira nti ono ye wa Kyagulanyi nnyo yes emikolo gye ne mukyala we gyali busaabala engoye principles abadde nga ayambala ebiseera ebisinga okugenda ku nomination okugenda mu campaign ez'enjawulo yazitunga so kyamukakaseeko nnyo naga nti wadde batusirisa waliwo wolaba nga tosaanidde kusirika Bobi Kyagulanyi out of fear some of us or many of the people out there may choose to be quiet because they fear for their lives, because we fear for our families, because we fear being imprisoned oba okutuwamba etc. Kisobola okutegeerekeka kubanga tewali muntu atalina kutya. But out of humanity, out of that inner man in me that tells me that we are all equal before the Lord, out of that human being in me that tells me I am a man who has a wife and I would imagine how I would be feeling if it is my wife that has been through what you're going through, what we have at least seen on camera, I choose not to be quiet. I choose to fear none. I choose not to watch this go on and even fail to do the least I can do, which is just condemn the action of what you have gone through. We are at hard times, we are on crossroads. Eggwanga lyaffe lino eno tulyagala nnyo in that twagala abaana baffe balisange nga liri mu mirembe. We are not being political. Some of us twesonyiwa ebikwatagana ne politics to just do what we can do okugata ku nsi yaffe. Naye ebintu nga bino ndi musajja ndi muzadde. I can only put myself in shoes of Mr. Kyagulanyi. Wawaali ne kyayitamu okulaba nga mukyala we yatuusiddwako ebyo byamutuusiddwako. Another person may say, just like people always say, bali mu buzanyo bwabwe. It is hypocrisy of the highest level
okusirika ng'ebintu bino bigenda maaso. God forbid ekintu ekibi ne kituukawo, the worst comes to happen, and you that are silent ne muvaayo ne mutandika coming up with your speeches and your everything when it is no longer possible. Tukusabira. And I know that you're not alone. You're not the only one going through this. Actually, there are very many abatalina mukisagula bwako ku camera. Today they may grab me, tomorrow they may grab another person, tomorrow they may grab the other person, so simply for coming out okwogera ku kintu kyenzikiriza nti si kituufu. Ng'omuntu ategeera Katonda, at least ng'omuntu ayina eddiini munze, ng'omunnayuganda, ng'omuntu as a human being. But fellow Ugandans, I even happen to be having friends nze nemikwano in all sides. I have people in government who are my personal friends, people in security who are my personal friends, and some always tell me, JB Sirika, don't talk about these things, you know. But some of us are human being enough not to keep quiet. Actually, if I tell you what happened to me last week, it was terrible. I was about to lose my own life. Naine consoling and infant treatment in because of the many wrong things that are happening in our country. I cannot eat my supper and sleep well knowing that someone else is not at peace, someone else is not. Anyway, tusabire ensi yaffe, twagale ensi yaffe, naye abali mu buyinza n'abalina amaanyi, please, let's reduce on the speed. Let's have at least tusigaze sense emwe ya humanity. Ebisigale byonna tubikole ne katusigazemu ak'obuntu muffe as we execute our orders for God and my country, for Uganda, for humanity. May God be with whoever is going through hard times because someone believes they are, I don't know, because they have differences politically. It's a shame, it's a pity. For God and my country. Inakuwanga tenkutusako mama yasitudde eddoboozi lye naligatta ku gabanje n'ategeeza gavumenti eri mu buyinza nti tubakoye mutwesonyiwe. Okiwulidde lwaki mutwesibyeko ekimala kimala? Bannange nsaba muntambulize vidiyo yange eno etuuke kwabona bekikwatako bakitaffe mu mwoyo n'abakyala abakola mu gavumenti ya Museveni. Nsaba video yange ne batuukeko. Kansookere ku bamaama abakyala abakola mu gavumenti ya Museveni. Okusirikira kwe musirise nga mulaba buli kimu kyonna ekigenda mu Uganda ku bantu baffe, ffe abakyala ffe banakazadde b'eggwanga. Naye musaze w'omusirike muweereze mukama wammwe era muwagire n'ebikola byakola ebyekive ku bannayuganda. Bakyala bannange mbajjukiza nti era mbategeeza nti mukama wammwe gwe muweereza mujja na nnyina, si munnayuganda, si munnansi, nimwe bakozesa muli bannayuganda okunyigiza bannayuganda bannammwe. Bugenda ku kyenkya gavumenti eyonge egudde obanga egenze, mugenda kubeerawo mutya mu nsi Uganda n'abantu bammwe. Abantu badde mutulugunya mu biseera bya gavumenti eyo gye muweereza kaakano. Muli batunulako mutya mugenda batunulako mutya? Abaana baffe bafudde embulaga, omusayi gubayiye okutaliko omusango. Abaana baffe bajjudde amakomera, atalina musango bamusalira ogw'okufa. Ne beewaana n'okwewaana omuwendo gwe basooga bannayuganda. Kyokka mmwe bamaama bannakazadde b'eggwanga abakola mu gavumenti ya Museveni nga musirise. Joli abalamu bagenze mu maka ga Kyagulanyi Ssentamu ne bakola ebyambyone ne bafukuza buli kimu kyonna ekiro mu ttumbi esinga esirise. Ne bakulemera mu ka Kyagulanyi Ssentamu kyokka nga mmwe abakyala bakola mu gavumenti ya Museveni musirise. Omwana wa Nambi yabakola ki? Kutakale bajjajjaabe. Omwana wa Nambi yabakola ki gwe mulisiza ku nsi gwe mubonyabonya bwe mutyo gwe mulisiza ku nsi ko yabakola ki? Bakitaffe mu mwoyo. Mwagende wa Kyagulanyi mwagenda kumusunga busunzi. Ebitabo bye tusoma ebya Bayibuli bigamba nti okugaba kusinga okuweebwa. Ne mwategera nti muka Kyagulanyi amaze ebbanga nga bamusibidde mu nnyumba. Teri muntu yenna afuna access kugenda kumutwalira kyakulya.
Nemwe abakirizibwa ogenda okumulaba mwagenda ngalonsa yadda kucupa k'amazzi. Mumanyi bbawe taliiwo. Kiki ekyali kibatutte? Mwali mugenze kubuulira njiri? Mwali mugenze kubuulira Bobi Kyagulanyi njiri? Kiki ekyabatwalayo? Mwali mugenze kubega? Baba kitaffe mu mwoyo. Okujjako okututikka obutisi, mulete ssente, mulete kino, mulete kimu eky'ekkumi. Nga ffe bannayuganda tubonaabona. Ebimu by'ekkumi mugenda bbisa abaani mu makanisa nga bannaffe bagwedde mu makomera. Nga naffe abazadde tuli mu kukaaba. Abantu nga bafa. Mutemusobola kwogera ku bikola bibi bya Museveni byakola byatuusa ku bannayuganda. Nga te Bayibuli yegamba nti twogerenga amazima gatufuula ab'eddembe. Ate nga Bayibuli emu yetugamba nti obwenkanya n'amazima gwe musingi gwa Katonda naye bakitaffe musirise mu mwoyo ate nga manti Kyagulanyi Ssentamu bamubba akalulu. Kiki ekyabatwala ewa Bobi ewa Kyagulanyi Ssentamu nga bbawe taliiyo? Nga teminaneka mututte mu ngalo nti kaakano ke mumuwadde. Kiki ekyali kibatutteyo? Bayibuli egamba nti ekizikiza tekiyinza kuyimira wali kitangaala. Kiki mwekwese mu kizikiza nga mumanyi ebikola bya Museveni byakola ne mutabyogerako? Katonda gwe tusinza wa musana na kitangaala. Bannayuganda abafa temubalaba. Makanisa mugenda kujja mu baani basajjamu bakitaffe mu mwoyo ne banyimama mu mwoyo. Olw'ebbaasa ze babawa ne musaba okulekera bannayuganda. Kyagulanyi mu mulanga ki yabakola ky'omwana wa Nambi okwesimbako mukama wammwe nagwo musango. Kyagulanyi gwe mulisiza ku nsiko yabakola ky'omwana wa Nambi omwana w'ettaka yabakola ki? Ku ttaka ly'abajjajjaabe kwe mumugoba kwe mumuyiganyiza. Nga ne mukama wammwe yajjira ku luguwa yajjira ku lusebenju lwa nnyumba yajja talina kaalina. Nene mutayogera ku bikolwa bye ebibi byatuusa ku bannayuganda. Naye amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde. Ate omuyaga gukunta ne gumala ne guteeka. Bino byonna bijja kuggwaawo otwalabe abalungi emirembe engalo. Kyokka mmwe abakyala bakola mu gavumenti ya Museveni musirise. Ne batuuka n'okunamya Bobi Kyagulanyi. Ne batuuka n'okulepinga abakyala. Muse temwogera ku bikolwa bya mukama wammwe ebibi. Mumusuuta busuusi. Tewali kitagwa baganda bange obudde buziba ne bukya. Nega n'amaziga getukabye bannayuganda. Museveni kiki ky'osize? Ky'osize n'abantu bo bali kigabanako. Kankubuulire. Katonda si mwana wa muntu kulya mmere. Katonda si mwana wa muntu. Katonda tasaliriza. Ate akulya mu budde obutuufu. Buli yeetabye mu gavumenti ya Museveni okuwonya bannayuganda okutukaabya amaziga. Nammwe Katonda ajja kibatuusaako kambabuulire. Musirise abakyala. Musirise kulwokubanga muli mu comfort zone. Mulina obukuumi mwogeza maanyi. Naye tewali kitaggwa. Museveni ajja tuuka enkyagende n'ekyo kitabani kye ekivulula endusu ekyo ekitamiivu ekyo ekyewera okutta abantu. Bannange abo si basezi. Abo si basezi abo. Gavumenti eyo si nsezi. Ebala n'omuwendo gw'abantu besse. Ate negamba ekyayongera okutta. Abo si basezi. Abo si bakanywa musaayi. Ne sitaani yabatuma musaayi gwenkana ki? Mwerabidde muli bagwira. Temujja kututta kutumalawo. Mwerabidde nti muli bagwira.
Abavubuka bakubiddwa akalulu yasaba NRM oba bebano ba ghetto youth bavuddeyo bwe batyo nabo ne bawera nkolokooto so nga te olutalo lwabaluseewo wakati waabwe n'omukyala amanyiddwa nga Hadija Namyalo yavaayo n'ategeeza ensi nti yali disappointed nnyo mu bavubuka abadde nga yeewa abavubuka adduukirira abavubuka ayise mu bavubuka naye yali disappointed nti mu kalulu kano abavubuka tebajjumbira kulonda NRM ekintu ekyamukube wale nnyo naye we twogerera eriyate abamu ku bavubuka aba NRM abavuddeyo nga bagamba nti akalulu kabwe kakwatiddwamu Hadija Namyalo biinamu omukono era bakola ki bawera nkolokooto Maya nedobozi chikomeko Ivan na minembe bakuli aka Scorpion Shaba nade nesimbyewe no muluka ngandikukadia NRM naye ate kyanewuunyisiza nnyo okulaba yesimbye kukadia NRM ngate abandi badde batusupportinga basupportinzeemu kadi ndala za bibiina biri ebirwanisa NRM akawukade katambudde bulungi nga tuwangudde ndoza n'obwangu tadde tuwangudde so ekyabadde byageze ne bawa amagye gavuddewa twageze twadde tuli awo nga Namyalo asukumye amajege ne banne ne bagoba abawagizi baffe bonna bonna ku polling station wadde balondera era ekyavuddemu mu kutugoba kwaddewo n'akacyankanga kandi ne bakuba ne munnaffe essasi bamukubye amasasi abiri omwana omu ku bawagizi baffe ate nga ghetto youth abakulu balina entalo zaabwe ze balwana abo naye ate bazitutumuzaamu nnyo ku ddala abaana ba wansi tetumanyi buzibu ki obuli awo naffe twebuuza kimwagala tuttira ki mwagala kutta abaana ba ghetto lwaki bino twabijjamu kututta storage ofaati ne banaabayaayi ogenze buli dipa abaye bakyesa twesatu ebiri mu baje tukubagane nafu lwandirese bona badogo bafe bona batabani bafe bali bagenda lwana nani olemereddwa mboleta security ya muzembo etukube muzeeyi kyekikazi kyejjeeko tugenda kikubira eno wansi amajeego gatukuba amasasi gatutenga ensi yonna yonna eraba ng'olina ekyo ekikadde kigala kigenda mu lubaga kigenda olubaga eyawo gye kigendamu kale munoonyereze mu likodi kana akalu twakoze ikodi muzeeyi tafunako babaka bafunye mu Kampala n'akalu kafunye mu Kampala takafunako naddala no mu lubaga fa bataddeyo mbere muzeeyi nafuna akalu nafunayo ne bakansala n'ababaka tekyammalidde aze kulwana kansala we n'alemu gumwe n'alemu okolangani kikazibu kankubuzeyo akabuzo okolangani matako okolangani ogenda fa bubi ng'obonaabona ate tugenda kuziika nja kujja nziike kubireko ne sente twesonyiwe ffe tubonaabona byaffe mutusibye byagana tetukyabba kati tunoonya emirimu naffe tunoonya future tubeerewo ng'abantu otwagaza ki kale tukulumbeko ku ofisi yo tuwulire anti otunoonya tukulumbeko ku ofisi yo tuwulire noleeta amagye gatukube ag'eggwanga ne gajjako n'amannya ku uniform batukube ng'abatujju kyomukama nojo otutte kyomukama twakulabye kyomukama twakulabye tofaayo kasita onywa omwenge otambula amabaala tofaayo